Yes, hello. Katandike tugenda masa atendete okuva Bright Cinema. Etandikide omulamba sala kene bakunyumiriza. Etandikwa ekifaananyi egenda maaso mpola. Eno yo tugitandise. Bright Cinema ne banafa ba media. Aka. Films. Etandikwa tugenda maaso mpola. Sala kunyumiriza atendete. Eno tugitandise mulamba. So Katerega Medi agenda kuzanyiranga kayizi. Ntandikwa film tugitandise. Atenga Magezi Ronald ajja kuzanyiranga father. Waliwo father ne father. Onajja kuzanyiranga father. Ekyali ntandikwa na Miro Rahuma Malaika. Atenga yakuzanyiranga Malaika. Ntandikwa tugenda maaso mpola Bride Part 2. Songa Blaze duka lili na FF 16. Salimatia onakuzanyiranga Manuero. Twaga tumanye ku mulundi guno kyekiyinza okuddirira. Songa Nakuya Angel onagenda kuzanyiranga Kirabo. Tandikwa film egenda maaso. Mubiru Akram ononga kuzanyiranga Mugera. Mu film etandika The Blind. Ekitundu ekyokubiri kyetandise. Katerega Medi ye mutendesi waayo. Nakuya Angel ye muwandiisi w'olugero. Musi David Lubega kamera. Nakuya Angel makeup artist. Songa Nakiria Highlight Welfare. Musi David Lubega editor waayo. Namiro la Malaika location is manager. Media Aka Films eba cinematography. Nakuya Angel producer. Mukiza Charles executive producer. Kagajukira tugenda okomekereza ekitundu ekisooka nga bana ne bakomyewo ewaka. Ono olwaba okuyingira mu nnyumba omutwe ne gumubaluka. Oba mbadde ki? Ekyatandika teyeetegeera mukazi wattu. Ekiki? Ekyali ntandikwa agenda okwetegereza. Akaluluuya kano nakomye kalabawa. Dole y'ebyayi. Olwagikwatako neetema akakule. In fact ng'asembeza na mukono. Kyava gyagikwata. Awulira evaamu obuseko bw'omutheeta. Hapana. Mpazi ngaliwe yazze nayo. Waliwe yazze nayo. Ekyatandika butandisi tugenda maaso. Ate ngaze nkagaza ki? Kay yabuuza muganda we. Oba ye yakalesa kankakanyuge. Tugenda maaso ng'akakanyugeere. Wayaze ntonotono. Ono munange kakatuddako ewa Nsamba. Bano bafuula basibe. Omusajja amaka yagafuula na Lufeenya. Ne musajja gwe ngumidde akalo ne ngumidde akawunga ka muwogo. N'ekyokola kutambula n'abakazi awera n'abakazi abalala. Bifaananyi bino wabijago bayita amatayi. Ogakwata omuyayo w'ekisa. Manyira wano naawe oli mukazi. Kintu kyusaamu oli mukozi. Waliwo enjawulo, waliwo abawasa abakozi. Ate abakazi ng'eriwo abanyonyina kikiwaddawa nafumbirwa. Akaana ne bakanyugiga eri mulimu. Abakaana mudomo kujjamu mbaliga. Sajja amaka bagakwata nga bwe baagala. Mugume nzije nseeko obukupa. Maka g'abantu. Saagala. Yenno n'anyumamu awo. N'anyumamu asooka alabe kyekiddirira. Efirimu egenda maaso. Ate ng'ekyatandika butandise. Oyinza okwejjusa ekyakujja ewammwe.
nenga munange naawe akulidde ku makaga mu agatasekuka bagamba nti oba omwana yabaaki kakano tuddako eno ebatambuza omwami ono serebu baana babagagga bannanga abakazi nga muli ku basajja babaani mubendako musooke mumanye obuvunaanyizibwa bwe gye bava babutuukiriza kana akaana kaakano kapasukanga ibutidda simanyaze kawala ka Manuel oba abaana yabazaalira ku ndagala buli omu alina ekimubulako waayo nsaaino byakunkeereyesa abaana omusanga ali awo nga yeepakululowooza alina kyagenda okukola ekyamagezi wuuyo ayogera obutonotono atolotooma avuluvuuma kumbe ekimutawaanya kitono kandawo banze naye ono teyanimbya ono alabika yanimbya ke kasembayo obuto ebyabaana bizibu gwowoza okuumya muwalawo kumbaga yayega kaako eddalu likalinga eddalu ke kawala ka Manuel abaali bayina empuliziganya yasaire ensannyo kasita akanyuga ejjinja gwazze okanyuga ejjinja we bakuddiza bulooka omanya ekiriyo miwunyo naye naawe olima banno bakeereyesa nnyo gulabe musajja yakedde nanyuma engoye omukazi ekazi yagoloddeza jjeeno okuzimbiramu kati mbadde njagala oyite eri mugeeti y'emmanju kwano taata adadde asoma mawulire yite emmanju emmanju lwaki mpita emmanju naawe yite emmanju naawe emmanju ayite emmanju akole ki efirimu yiino muzaala mibiri naye miwulenge firimu bagiyita omuwulenge nga bamugamba ayite emmanju obutonde buba butonde enjawulo eri mu butonde kali nga kadduka mu kageeti k'emmanju nga kalabiriza siwali akalaba nga kangalabwa olaba obwenzi mu mbaliga kaakano yingira sakalindeka olaye katunulanga obwenzi omuntu lwatunula obwenzi atunula kakati bwe kamala okumanya teryaliwo ne kaleeta nazi kuno ng'abaana abalenzi be basomba n'osanga omwana ng'aleese mu nnyumba ya kitaawe kati muwala wuno yaleeta kyokka gwe baleeta mufumbo kagwe ensonyi yatya ye muyaya atalina adde ensonyi n'ajjamu engatto asolosoowa obulungi kuba sole yasanda eggunda nnyo kati alina okugjamu engatto obwenzi oba amagezi omuntu agalekawa mu bwenzi kati nina kaawa malokeka engatto then nzija nkukulembere laba weritunula lyesunga bwenzi awo tebajja nziraba ewakano balinayo omwana omulenzi laba okusoobamu nzije inakonkulembere jangu kate ku mukono ne batwala laba azaala gwe batutte wawala byeko famire nga buli afuluma mu kikomero ekyo atunula nga yakakubwa amasanyalaze ono ye taata laba atunula ye Salimatiya Manuel olengera taata oli bulungi ndi bulungi atunula nga transform efulumya ekivi wuuyo high voltage ngeno kentekiriza kati ate abaana bali mu kuntega kati abaana bano kantu kano kyagala ye Salimatiya wasapule nnyo ate ani akunkuna bagiyita omuwulenge the bride ekyatandika butandisi the bride ekitundu ekyokubiri Blaze Videos Zai Plaza edduuka liri FF16 eno wagisuubula era musobozi olina okulaga kale no muzeyi bawulira akonkona nalyoka ajja alabe ani akonkona kwa nini ye amebonga luji sasa mina luona alikuwa
kumbe bawala bono bayisa nnyo manju kati ono abadde amaguka ategukanga kamyu. Daddy. Richie. This is my dad. Ono tata ngate tata munango ono ye Richie. Jebale. Omanyi omuntu bw'abanga ayagala wawayo entono naye zituuka ne zeekyanga. Ngenda okuddamu kuba wali mu ntebe. Yamugamba ni Richie. Omuyita otya Mugenyi. Mugenyi waawa ayite manju. Eno tufulumiza message zitegeddwa bumasu. Bw'oba tosobola kuyita miryango ogobeddwa. Tetwalaba kukutaano okukuta. Tata naye tebagoba banno. Ate mbadde manye nti waali. Richie naye wayazaamu nguuba. Kati mbadde nkuleetedde yako. Nagambye yave waawo. Bayi. Namuleetera aka make-up. Kwagala nnyo Miki. Okulaba omuntu asaze ekimeme ya side zombi. Omanya waya azikarakase mu phase 2. Yasala waya phase 2. Saagala. Oye kitaabwe. Kakano oluvannyuma waya ali munju. Yennaku ya Angel original names. Era tumulabe mu sinema nyingi ezoererako ddala. Efirimu egenda maaso. Nabyatereeza. Genda okwetegereza. Omukazi oli gwe yalaba yalinga agudde kabenje. Omukazi gwe yalaba yali amanye byakusa. Kusaagamu awo. Kati ogenda okudda eno. Nene ensi erimu ebizibu. Laba omuyaaye. Ngenda kwagala bakitemye dda kisipeya kyonna. Ali ku mwana wa mugagga ali mu kisenge kya muwala. Kale dda abalenzi be baasobyanga abana ne babayingiza. Kati ebintu byakubasama. Laba kalono katega mannyo kalinga akakwata enkofu. Ekyamazima nkwagala. Sakalindeko. Ojira relaxing out. Then I come around for the second texture. You know what I mean? Gale. Sagala olweyo kubanga nange bwe mba nchamusi. Sagala kunzikiza. Oh hey. Kana bamungu abali mu dunia. Munju ya sazala wa. We. Labe mangwa. Ngagweri. Alirakisinga. Wali relaxing. Relaxation. Ne chilaxation. Kati abali ku chilaxation. Azini chilaxation. Ogenda okwetegereza. Mutaka wumude. Waliwo okuwujjala n'okuwummula. Kale naba wumude. Ogenda okwetegereza kyasere mwana w'omwalo okubanga akomye mu bwango. Olubuto luli offside ngali ye yazze okunyumirwa. Bagenda maaso bamuweweeta. Wulira okuweweeta. Afunamu okulo mwoyo mulondo. Gumulondo de. Meka bambi. Kwetegegwe. Bambi I'm very sorry. Sagenderedde. Mpagapo bambi. Leka kale wafuna gapu. Echekango tekimanya munzira. Yayise manju nga yingira. Kale anonya wafulumira emiryango. Ali mu lujja lwa mugagga. Abukuta wuyo. Ali mu kubukuta. Abukuta yekweka yakadduka ekibambulire mu nnyumba. Aliena abukuta mu lujja abukuta. Ogenda okwetegereza gy'abukutira kale abukuta. Tetuganye bwalingiza alabe ekiri maaso naye ekimabega yarengedde ekiri mabega. Bamukona kalabe ekiriyo omukulu amugamba waaye gundi. Efirimu yino tayefuula wakati ke kamukonye teyamanyi oba waliwo amukonye gwe wakati kamukonye ali mu kava. Alimu. Gwe. Amanyabo. Yafunirawo omanyi waliwo omusujja guno gwe bayita ogwa lutentezi. Agenda okusimbula ng'alinga fuso mu kaseerezi. Wuli. Gwe. Oluvannyuma. Eno gye bayita omuwulenge the bride. Ono nno ebaaba bwabwe. Bweno family buli omu atunulanga ekikunta.
buli omu atunulanga ekikunta mweno family ono agenda okwetegereza jukira oli bamumanyi waya ze ntonotono neera n'alinga alina waya bonna bwe bati ali wanaayomba Manuel yazaala abaana naye ali ku kizibu efirimu egenda maaso okola ki vaayo leeta wano nene kanze ndikira WhatsApp yange njukula WhatsApp Snapchat laba ono atunulanga ali mu kibira wakati omulaba alinga ali mu kibira wakati egenda maaso Malaika. Gwe. Malaika. What? Obaruka ki? Ekyo kibuuzo kyandisse gy'oli. Ayoke? Oli bulungi. Malaika. Bulungi. Malaika nenaawuka. Abadde awulira ng'omuntu akomerera ennyumba. Mu mizimu? Yamubuuza ali olabe ku muzimu. Muzimu bagulaba. Teri mizimu. Emizimu naye tegiriyo va mu lwali. There is no muzimu. Ali yamuliranga muzimu. Emizimu tegiriyo. Egenda maaso. Baabano. Teri mizimu. Abadde kimwe. Wamajja tugenda omulemu. Yagenda kuleeta omukozi. Kano katunulanga empeke nako. Eno ennyumba erimu ebizibu. Sigenda pinyegeno wiiki. Kiri wano kiringa kikabaata. Osema kwa. Kakati bano. Mvuge yange. Ayate nawe. Waliwo abaleese embeera bagiwawaabire. Ekike. Jajja twagala kutuyamba. Ng'ono asitama. Ni nawe. Eto naawe bikyema baba gwe kadi g'amayembe baba tutudde bubi. Wai. Anjaba. Jajja tuyambe wamma. Oli bamugaa kutula bulungi. Egaji. Ali musitamira mayembe aleeta lunkulu. Esiyo. Gwokola ki? Wamma twagala kayisi. Kusikisa. Makufa gajajange. Mbuuza. Bagenda okujja nga balina omusajja gwe banoonya yali asawulira wano ataliiwo. Tuwe kayizo basi tukuwa bigali. Ono alina entondo ne mukuwayo ebigali. Entondo zamufukira entondo. Jajja natutuyidde. Jajja munnange. Kayizi yafa yaseerera kati ono yaliwo yeyeetikka emmandwa. Saayo ebigali. Mwenna museeyo. Nange empeerayo. Oba tompeerayo siri muganda. Oba tompeerayo siri muganda. Ate bwefuula ndi muganda wale tompeerayo. Jajja awule wano bayomba nnyo najjawo ebigali ebisoose okuteekebwa ati. Ayomba biri mu ngalo. Bayinza okuba ba. Ntaddeyo ebigali bino. Ate bigalike gwe nga siriiko. Bigalike bw'omu. Kayizi nga teyanyenyanga atyo. Labe tabu. Kati mbadde mugamba mutya? Omuzimu gwa nnya. Jajja. Nyaffa tuli bubi. Hey, mama. Kwata oti tulabe nnyoko. Kadi wamu awo tulabe. Atambula yewese. Ng'akambuwadde. Ate atunulidde nnyo n'ow'entondo. Ow'entondo gw'atunulidde. Gugende mu bano. Yakutta. Wamma gubeere wamma. Wayekuseeko. Abooluganda bita nga tekitwala bulamu. Ono yagamba gugende ewaabale. Ye tegujjayo ewe bamufula ali mu kazikiza. Omuzimu bagudduka. Era gwali kutulosizzaako.
Muzimu. Gwatuloosa gugamba ffe tulya tunywa. Ulira. Gute guliiwo. Era bwagana ne kitaffe okuwasa. Mbadde manyi yazze bakebera. Kati ate byonna bye babiwaayo. Kakali omusawo anaakusawula atya nga buli kimu gw'okimugamba. Kati baatandika omunnyonnyola ebizibu ebyava omuzimu guno kutandika obbayiga. Yangu obwete n'ebisagazi. Lunaku lumu nga bato. Taata akomawo omukobo agamba kano kagende kawente ebisagazi. Ak'obulenzi. Obuzibu buvaawa omuzimu guno tuuka obbatabukira obwenkanidde awo. Ye firimu gye tulaba tulaba Mulenge The Bride. Ekitundu ekyokubiri nayo ya Blaze Videos za idduuka liri FF16. Kati ono naye ntagiwaayomba gwe so ojja kulya ng'ow'omululu oba oluli mu byabampaani mala kulya ffe n'okwongera. Egenda mu maaso. Mala kulya ffe n'ewange. Aba ali awo. Ayina. Omwana ono Kirabo lunaku lumu yalumba ano muganda waabwe Kirabo ayogerwako omuzimu. Omwana ono baali bakayanira mmere n'agwa naye yatandika okulumba munne we baali bakayanira emmere. Era omuzimu guno ogw'omwana gwamugamba kale eno munnange wasiiwa kyolina okukola tegumwesogga. Omuzimu gwesogga omulenzi. Emizimu no giba mikambwe munnange. Era mwe abagenda ne mwebuuza omuntu yakoze ekintu yakoze kyaki yakikoze atya nga temumanyi bwe yakikoze. Omuzimu gwamuwala mpisa waggulu. Mukuvayo yaneguka ku ggulu. Era taata yawulira miranga. Akazimu kakulinnya gwe ne kakozesa bye kaagala. Oza omwana takisi yamugunze. Kakutwala we ziri ennyingi ezidduka. Ebizibu bwe bityo byajjanga bitandika. Yali yakamusitula. Naye maama Kirabo. Taata alajana. Kirabo ne nnyina nga balumbye. Taata naye awo yazirikira. Kati ono gwe bazze okwebuuzaako ate yatidde olugero lwe bamubudde. Temugamba Kulema buno. ono okulemala okufuuka mu bigula yava ku muti. Muzimu gwe gwamuyingira n'agwa wansi n'akola ki? N'agwa. Naye dda omuzimu guno nga gumaze opatabukira kitaabwe yabaleeta. Kitaabwe nga tannafa ne babaleeta wa Kayizi ensibuko olyo Umaze nga bakwata omuzimu guno okuleka ni bagusiba bagusibira mu ddole. Kayizi ensibuko yaliwo mu biseera ebyo. wanja Kirabo. Era kitaabwe gye yabaleeta kyova olaba ono w'entondo yatuuse yagaye Kayizi aliwa. Gwogo n'obungugi lunalwe nnyina lwe yali akolesa ejjajja. Mpa. Kakyakola nga abasaba omukuufu. Maama Kirabo gwe yayambalanga. Kusibidde wano. Era yagusibira mu ddole ng'okukakasa ndi amusiba. Toda. Naye tujjukire Kirabo yafa nga bakaanira mmere n'omuto muganda we omulenzi mu bigula. Era bwe bageza okulwanira emmere n'amusindika n'agwa omutwe n'agwabya nnyina afa atya. Wafa. Bino bye tuliko bye tulaba kati y'engeri gye bakwata omuzimu guno ogwa maama. Kubanga gwe gwawanga omwana amaanyi ogenda otulugunya banne. Mizimu gibeera eritse bwe musolobeza mwe mulya ffe tetulya. Kati baagupakira
mukasumbi akasumbi fenna ketumanyi mulina okuba opakiddwa mu nsumbi tolina bwetaayizo togezaako okwetaaya tovangayo kadi yakamukwasa ng'amugamba agende akakweke tokateeka wayitayita ab'emakula muntu ayinza okulaba akasumbi n'akegomba obulungi bwako efirimu egenda mu maaso kati nyonga gwatulise kati Kayize Ensibuko ye yasiba omuzimu ogwo kati Kayize Envubuka yeriwo emmandu olize yakozesa ng'onuzaalina naye Kayize Ensibuko nga yalabanga nnyo okusinga omunnyonnyola ate nga Kayize Envubuka ye baginnyonnyola nnyo Kampala tugenda mu maaso taxi ziweddewo kati balina ogukwata bakutte batya kyotesa tetugenda nakyo nakakokosikamu olera kata kamu bwe mala ogukwata olera mumpe embuzi nnya Kayize Envubuka ng'asaba bingi ameka ategedde kuba nokuliko we Kampala ataliiwo aba Kampala baba ne ssente ne jajja mu ssente zensinga obwave waffe tuyogera ku kyesente ng'otunuulira nze oli abivaamu mangu mubigula nti naye naye tuli baawamulwa egenda maaso bagiyita omulenge nezange ziweeyo ulira kakati nga tudde wa Manuel ono no yaleeta obuzibu ye yagwa ku kanankani kalina akajjayo era we twogera nekeresa agirina efirimu egenda maaso alina ekimutakula alina amaloboozi gawulira awo awulira amaloboozi egenda maaso awulira atabutwa ye waya kyovalaba omuntu obanga waya ntono batolina kukozesa bitamiiza oyinza okutandika okulaba ebitalaba wala kati tuba tuliawo nga Rich boyfriend we Rich nga baby allo baby ebyange bina kutoledo nda ko epa nawe Richimpa Rich aganyole teba mutumi anedda boba bintu byambanga wasooka noŋŋamba simanyi ogenda kuginywako mirandira nadda kubikoola kati ayunzemu obusigo ate ayagala bayungemu n'ettaba rikitonjagala kale nja kwagala abadde amutumye ku njaga abavubuka abamu ku mukwano gwe baba nawe n'abawala yadde eri atemera banne storendi wa mwana ninawe kibebi kyange ekyakabi mwana ebyana byabagaga kintuma enjaga gye nkikubisa mwana nenkyawula efirimu egenda maaso oli bulungi kiki kati ngenda kukubira no don't call nere kansokanya jangu wano naye kakati nga tuvudde ku byenjaga naye kakati olinjawula kunjawula omuddaali gwe baasibisa omuzimu gumuli mu bulago awulira bumusiba asimu olabinjaga byekola okugiyingira naye nagamba ove ku njaga bebi owoza swaga yetema ekigooli omulaba omulengere olabanga sikoko eyimiridde emizimu sigwe kasozi nze nange ndaba wano mberekeyo nindaba walumbe netutula netutesa namu ulidde enjaga kyekola mu bagenyi bwe mubaamu walumbe banyumya nnyo ng'akwata kubaleka endi asibula munne nja kulaba kale nja kulaba I see you later, see you very soon kale nejja n'akayaga
babano agenda okulira obumusima ono ali ku ssimu anyumirwa videos kanaawe bulwananga obwana bw'enjala mutabani wuuno mugera gwe neenaawo babadde ekyemwana oba enjaga wanywedde embisibisi yogera banaga wuyo omukazi owali ow'accident agenze mu kisenge kyana kino laba nono ne waatunula kaakati omukazi gwalengedde yamulaba yekka banne si bamulaba as a matter of fact n'amugoberera despite the fact that amulaba bwomu munange abaana nekimatira okubalikanya embeera ne babeeza bwetyo bebowa buli omu n'asalayike ng'akubira omulenzi we kano katandisa njagiddamu omulenzi oli yafuluma nga bamuweeweese era kyova olaba omuntu agamba amaka g'abagagga gabaamu ebizibu bamuweeweeta omugole wa accident yamuweeweeta ke kano kakirabo kyova olaba omwana ono ne bwasumbuwe ne era nga yakolanga ekisumuluzo basumulula yali kirabo gundi mwegendereze nnyo amannya ge mwambala ge mwoza simanyi linnya lyali lya gundi bayinza okuba omuntu gwe basooka olituma mu kika yali atomeranga ente kati ne balikuzaako n'otandika obinuka amasejjere omwana yeebase omwana ono gwe amugoba oli muneekeresi yoli onyumye muneekeresi onyuma ffe situnyina nyuma oli muneekeresi onyumye efirimu egenda maaso abaana abalungi tugamba bannaabwe era oli mwana mulungi kiki naawe twala erina kagamba kajesonyiwe mugeranga jja wowoza simanyi wuyo wagundi wa accident ate gwe nja kukuwetwa mubiru akuramu ye n'agendayo talina kyalaba oli ali erina muganda obedda lulikulidde ddala ono wuuna ajokebera mu kisenge oza simanyi wena wa accident aleno akana terina kiyolo wano wensula zesula ogenda okwetegerezawo namulaba namugwe nani oli wawa gwe wakoba wawa gwe gundi efirimu egenda maaso abuuza lengera gwabuuza kiteeteyi kyali kyambaga mwe bajjudde gundi bajjudde omusaayi bagwa ku kabenje kiki kye baba bafa babadde kibaali kuba bakumbaga asembera abadde abuuza mu ddoboozi liri ery'omwanguka awoze tunulira azimu mugenda bakuba mugera oluyi nga lwali mooti mugera n'akola kala y'empafu teŋŋamba jambula vayo sengende mama egenda maaso firimu yino ye taata nno taata agenda okwetegereza nyabwe kennyini uno akuta omuliro mama akuta omuliro mama twakuziika mama entana tugenda gizimba bw'oba onyize lwakuba yabomose mama leka abadde zesala byaye oyinza bisalawo kati osalamu omugogo kale mama naawe ebyo emuuza simanyi mukabirira abafu era osaasiranga nnyo omuntu akabirira abafu akomewo lwakomawo
oluggi lweggadde emiranga gy'omusajja omukulu giva wala kano kaakano efirimu egenda mu maaso alayika yeye ne kajja kalabe ogenda okwetegereza mu biggula ayingiddewo bano bola abasuze mu ssabo ebintu nga bitabuse mu ssabo gye basuze genda omuyite basuze mu ssabo baleese kayize envubuka tujja gukwata laba mu biggula takyalijja wagonda abigula bubiguzi egenda maaso aliwa nze bali mbagamba mugulewo bo bali awo ku mulyango bazanya ate ali eri mu nju nze sisobola gendayo nga tebakuddeyo mukimanyi jayo ebintu tukolere wano wenyini tekinyabuzi janja kukwata olwange mulese ne mutayinga fe wano tetukkiririza mu malogo bwana muto mwalabye ki katonda yakola tugakukwata olwange operation kukwata muzimu mudde eno gujja batomera mudde eno ye yefudde engabo ulinzi wegewuka huko gewuka huko malogu bakwatira alina enkago yesooka okukebera ye kayize envubuka ate yaleeta amalala mu mayembe nadda ne mukati ate amalala mabi gagoba sitaani mu ggulu enkago njirina omuzimu ne gujja mpulidde bubi we alina enkago najjayo omuguwa ogunyweza omuzimu efirimu gwe gundi gwe kiki mpulidde bubi kumba omenesikia bado bananga enkago bagibya omuzimu ogubba empingu guba omuzimu ne gubba enkago gwe gundi gwe kamagura kyamaaso otutta enkago otwala enkago kankulage ogenda kutya enkago bagitutte ebisigadde byakwekaza kale nale najjayo empingu ento yakajjayo empingu ento enkago bakagitwala ogenda okwetegereza
mubigula yabigula ne baba tannaji kati ate kano tekalaba muzimu kalabanga abali mu lwali ne kagira kazingako byonna kyokka bannanga abantu bazibu mbwate enkago tuba tuli awo ogenda okwetegereza jukira embeera yabadde etabuse tugenda okwetegereza father kikino kanyiriri kikano tekaliyo vanjiri tekyogera abawe ekikitiibwa abawe omukisa efirimu egenda maaso taata bamusibidde manju abaana bakubye mugere oluyi obwana sitaani tebunayi ne lweggula lwokka nga siwali alukutteko baasi ye Matiya Sali ebintu si birungi mwe baana mmwe muri bulungi baana mmwe nabagambye omuzimu ne mugaana mujje tugende eyo zasimanyi makaago omuzimu guyinza okusengawo n'ofulumanga omupangisa nga muzimu gwe gukutabukidde ofulumanga omupangisa bavaayo Manuel kati father kiki Manuel baba mubadde mutya kiki ekibatankudde sino mbadde nnunda ekyo omukozi gwe baŋŋamba nkuleetere omukozi ate oyo mukozi ajja kukola olaba asooka kulawuna matwale nga temunnamulambuza ye father yali munywanyi wa Manuel ennyo teboogera buli omu asonga mu nju omukozi mumuggyeeyo ng'ani amunonayo amututteyo buli omu atyayo kumbe omukozi ayingidde hati nnyo wembirozere omukayikulu bakamujja ebudaadiri efirimu egenda maaso hati nobwaki ni maapu yani eyo saabalisula ni wiri oba niriizooba konka bateeka ano seminti yaba mu bukoroboze abantu bano bali mu kwonoona ennyumba konka tinka balozere dora konka omwezi bagusembeza amasaali bagalya singa maama obaddewo n'olaba kyenda bamaama babyala nebimuli munju bateeka kyopa mu nyumba bateekawo helikopita banza ndobe bateekawo n'akalimiro k'ebimuli kyokka akalimiro k'ebimuli byamera mu kifuko amabaati munju nja kubyetegereza banza mbirozere gekyali mbirozegere efirimu egenda maaso kiro kyamaka bino nibyonyendera kimo bino ntuukidde mu misaawo entuufu maama wentuukidde weewaawo abagole mwatuuse dda maama lunaku lwambaga neeyunge ku bajjuzi ngende mu kujjula fe abanajjula konka nkulozere kyali wakanyumira agakyokka n'olinga kino kyomunanka kyagundi n'otaabaya butaabaayo otyo empaako yaawe maama
Sibirota. Osibirota mama. Empako yawe yaboli. Baza. Osibireje. Tokurubaza. Mugole, tokubaza. Mugole tompulira. Mugole toyogera. Toyogera mugole tokubaza. Mugole takubaza. Bawasiza Kasiru mawe nyowe. Amazon. Balesere Kasiru ngwete yo kumaizi gokunywa. Oyagala amaizi gokunywa. Banza nkulozege. Amaizi gamwenga. Babuno buki. Omugole tanyiga. Unali wano yemola. Alebika. Efilimu egenda maaso bagiyita Omulenge the Bride. Amale mukaguza. Ogenda wona atema. Ono ali anaali ku mazzi kumberengera akatuddemu. Wai! Mama, kimpa yintama. Intama njirozeke mama, njirozere mama. Njirozere chari entama. Konkata baire entama ebaire empuni. Ebaire empuni. Ebaire. Omunyolo. Konkanja baba abire kyabazinga aba. Kyabazinga bambonekereze. Alabye wengo. Egenda maaso. Efilimu egenda maaso. Ndabika ndabye bubi. Kati alowooza nti alabye. Teteya kyabagole. Onyambye nojja bannange ebintu badde bintabuseeko maama. Mugole atajja wenda beegundi. Mbali nyenda mwa gala mai. Mbadde ngenda kwa ku mugole omuwa ku mazzi. Naye ngenzera okuhinduka ntamulora. Wenkyukidde nga taliiwo ngenzera okuhinduka ntamulora. Nga tamulora. Zeri. Engenzera okuhinduka. Akaana ne ka. Bagenda okulira emiranga mu nnyumba. Agenzera okuhinduka tamulora. Nga yatemye dda. Kati omukozi yazirikirawo. Katonda wange kyagudde wange ati. Omukozi w'abandi wuno agudde eri. Omukozi awunze. Awunzire kimwe kyali. Awunzire kimwe bojo. Basi yo naawe. Ono nize sijja bisobola. Mama nyaba. Father nayingirawo ebintu ebimu byetaaga Katonda abenga abiyingiramu Katonda. Efilimu egenda mu maaso. Father nayingirawo. Magezi Ronald original names. Filimu eziwerako ze tumulabyeko. Egenda mu maaso. Mikule kanyerere ki kubaza buli kyetaaga eno eya50 muziizo. Bali mu muwujja. Ne Mukama Katonda kigeze kikyenguddeko. Mukama Katonda lwaki tonsasidde maama ndaba ebujjenze. Mukama Katonda lwaki tonsa. Tugenda kulabika nti tumuteekako okusiigibwa kw'abafu. Tujja musiiga okw'abafu. Weereza ebyuma bya Katonda. Gadgets ebikola. Toolbox najjayo. Makanika bw'aba akwata spanda. Father najjayo. Ebitabi ebiba mu kkala. Ekimyufu kigoberawo emizimu. Ekiddugavu ndoza kisabira abafu. Najjayo kando. Father. Bakyamuwojja empewo temumala. Efilimu egenda maaso.
sawa yagoba muzimu. Emizimu bagigira Yana mwana ono kyovula emizimu gijja bbe wambagatira nnyo. Kwata ndabe Father tuterewo ekitangaala bw'atooti naye akabonero k'omusaalaba ne basooka beegayirira nnyo bateekawo egenda mu maaso. Egenda mu maaso firimu jangu eno kali kalinga kebawadde kemulisa laba nako lengera Father. Simanyi oba mu kugoba emizimu bamu okuloola kuba Father alinga ali ku kituuti. Ono ye omunyolo kyemmanyi waanaddiranga n'olunyolo takyalumanye yakutte omusalaba omunene Father. Kabonero kakuubawuuba oli gwe baakuba ennyondo. Efirimu egenda maaso. Ayi Mukama Katonda wange kitaffe gwe yazaala Omunazaaleesi yegwe eyatuwa n'otulokola n'otutaasa Abayudaaya. Beera ng'oyimira akati mu ffe mu munyolo n'agudde teekawo okusaasira tutaddewo ekitangaala. Efirimu egenda mu maaso. Bagenda maaso n'okuyita ekitangaala. Father Father, are you okay? Father alinga sekeke enoonya weebiika. Father ayina kyalabye. Najjayo ekyokulwanyisa. Musooke mube n'okukkiriza. Awo then tugenda okulabika nga tubikula Zabbuli ne Luka omulundi gumu. Tusome okusiigibwa kw'abalwadde. Kali yasooka nayiwawo Zabbuli eyanja ensonga. Tunuulira firimu. Father oli bulungi? Lindako. Zabbuli etagala awulira Zabbuli eyuuga. Ndeetaani Matayo okubikulirwa. Efirimu egenda maaso. Siteredde. Zabbuli eyuuga. Zabbuli eyuuga. Father anoonya waatuula. Atuula. Alereddwa. Wawe Father bamuleze. Father alereddwa. Wolere emiranga. Kati ate omulanga gwa Father gwazza omunyolo engulu. Father wuuna. Egandula teryadiririe. Alabika ayambala obwa Sabadinkoni ne yali mu bwabuweereza. Yali mu kuwanga ayera kasi. Father. Yekuza. Nyowe muza kungarusayo mujja kungarusayo. Nyowe ni muza kungarusayo bunyoro baba ni yena mama kungarusa. Mujja kungarusayo nyowe tinka bisobora. Labayo. Tinka bisobora nyowe mama. Mungarukiseyo. Anyera ngarukiseyo mama nyabo. Laba munyoro. Banange. Olwadde engulu.
ensawo ya father laba kino wamasirika sirikawo nze nyako senekawo ni katonda wange efirimu egenda maaso. Dad, biki ebyo omukazi kyali mu nnyumba eyo nsebo siraba no gwe balaba. Omukazi yanyumba judde n'omusaayi. Maaso. Taata bamubuuza nnyonnyole baana bange bino Ye mama wange ng'abagamba jjajja mmwe engeri jjajja gy'ataaba wabigabuka kati alabba ku bampi yakubyona oluyawula n'ekibuno kyasanyaladde kali baabali awo ng'abana tuli balenzi omuwayo ye mumala era bamutu taata ng'atandika banyumiza obuzibu bwonna bwonna bwe bwava ku mwana eyazaalibwa omu omuwala kuba baazaalibwa abaana bana nga balenzi tetukana okugenda babazaalamu omwana omu yekka omuwala ekyo ne kireetera okuba nti okuzaala omwana oyo gwali mukisa era ne bavaako omutuuma erinnya erya Kirabo. Ye sitole eyo. Kale nno maama yayagala nnyo omwana ono era nga ennyama ne beeguliddwa ewaka ye ge bawa entuumu ng'abalala balabika nga abatali baana. Weegendeza nnyo omwana bw'azaalibwa omu nga muwala ng'abalala balenzi baba baagala nnyo omuwala oyo. Efirimu egenda maaso. Wasembezayo ebigere munoto munyikiriza. Sembezayo ko. Ne Manuel. Okimanyi omwana oyo ogenda muwonoona. Njagala olabe. Baleta lengera emyaka gye baali balera. ono mwana muto nnyo. Olisiza mani. Olisi mwana olisi mwana. Akatikola bwoti emmere yino. Genda ng'obaliisaako ombali basajja bakulu kati baavaamu. Leka tujje munono bebi. Laba bebi bwe bati abazadde boonona abaana. Ki bebi kiikyo. Ono bebi. Nakubuuliremu natamanyi. Fatibwa kusa. Atleast olunaku. Ompiteko maama Kirabo. Kale bannaye njya. Omukyalo ne yagalanga nnyo n'omuyita erinnya ly'omwana we. Ngayalaba be nga bamuyita maama Kirabo. Mama no. Ngayalaba bamuyita maama Kirabo. So nga ate maama bakuyita nnyo erinnya ly'omwana wo gw'osoose okuzaala ne waba mulenzi. Yakiriza tugata. Obakasa. Kali mu kaseera ako baali mu biseera ebyokwagala obbagatta babe nga batukuza obufumbo bwabwe. Era ge mawulire taata ge yakomawo nago. Bino byonna bye tugenda maaso n'okulaba Manuel byanyumya abinyumiza abaana. Kubanga baagadde okumanya lwaki balaba omukazi abakuba kibooko kuba tategeera yavaawa ate ng'ali mu bigoye ebijolobero bino ebyabagundi bagana n'okugejjo. Njagala olabe ebijolobero bino ebyabagole Omwana aleka nyimusowani ya mun. baali baagala Kakirabo ewaka we bagula kiro y'ennyama kalya waafu magulu kakanyuga eri bebi yava ku mabeere naye bebi abalala baalyanga mu supu annyonnyola n'oyo namugulamu erinnya lya Kirabo. era okumanya omwana we baamwagala nnyo y'ensonga lwaki n'ono namwagala nnyo ne muyita Kirabo okumukyukiriranga Kirabo maama baatuma omwana Kirabo n'awenga. Mwegendereze nga mutuma amannya abaana. Omwana oyinza omutuma erinnya Kambwe jjukira mama waabwe naye yakomyewo awulira bino byonna abiraba. Mama Kirabo. Njagala onyume. Era mu biseera ebyo Njagala obeere ng'oyi. bali mu mutereka bali bamutegeka bali mu mutegeka. Gambe bannaye. Ono yamukolako maama Kirabo yoyo. Banne baamunyiriza maama Kiira. Efirimu bagiyita Omuwulenge, kino kye kitundu kyayo ekyokubiri, The Bride. Alonyirire. Onye. Egenda mu maaso. Okyukoti. Banga Busimayiro bwe buubwa maama Busimayiro. Ubeere nga gumukoba. Nkugambye owoomi. Nga bamuwoomya. Bali mmuteeka lunaku lwa mbagale bagenda obbagatta maama.
kirabo naye omwana bwajja bata china gwamanyi yasindika eri n'abadde amukolako mukazi yali mukambwe ennyo ono amenyedde bampadde ennyama gyokka bandekedde masavu maama mbadde njagala kwambala esaati eyazalo gye banyambala kano kajja kawoza kagala kwambala zaazalo ngololi maama mbadde nze njagala eri eyazalo yennyumira kale bwe baganye kunyumira genda oyambe lunaku lwambaga mami nze siyina nnyama oyo agenda kwambala njagala nnyama kyokka oyo akyalina ennyama ate nga njagala ennyama ne kasamba kalaba ennyama maama yafunye mami naawe bwereeta munaalye ku nnyama azalo n'alemera ennyama azalo maama nenaye bampadde ebifi biri bamuwadde bineeyo agimazeewo ne naawe munnoleka muwe ku nnyama mwana muto gwe mwana gwe nno teweerabira leka naawe leka ekikwata ku mwana kirabo maama yatabukanga ne mukwano gwamwerabira bagamba mbu abaana alungi bazannya ne bannaabwe naye bwobanga munno tomuwadde kyayagala oba tozanye naye kati olina okukola kwe kulayika nti omwana munno waba ayagala ennyama gimuwe ne kagaana bebi maama tofaayo mukadde owulidde enfirimu egenda mu maaso saagala okaabe ano bw'okaaba olabika bubi njagala obeere ng'osekamu owulidde kagenda kekyanze tebakawadde ennyama mwana wange leka kukoleko omwana leka tonkolako naawe leka mune nkutereeza omwana mwana wange tannalya ennyama oliwoza kuntereeza omukazi ono yabanga mukambwe ennyo ku mwana ye nga tannafuna kyayagala munaye obudde bugenda balina okuba babagatta balina obagatta kati kagenda kakayanira ennyama ono bwe kaali kaliko ate baali bakobakoba dda naye naye bakwadde ennyama yo lugezigezi ku lwokuba yakasindikirawo kirabo n'avulula ng'evaledde wano we twatandikira ekitundu ekisooka abaana oli asindika munne nga amutadde awazibu naye nga tamanyi kyamukoze nfudde oba singanka kirabo zukola ennyama agenda ogireeta kirabo olaba maama waabwe abatabukira tayire ono yamanya miwunyo maama kiraba agudde maama kiraba agudde mekapu yasamba musambe yenna kiraba etapu maama abadde agudde lunaku lwali lwambaga kirabo lwe yafa maama kwe kuvuluba n'omusaayi ogwo ogwali ogw'omwana we maziga lunaku lwali olw'essanyu lujjamu ate ekizibu yatandikira obuuza ebigambo ebyo muka Katonda yamubuuza yatandikirawo okubuuza Katonda lwaki yamukokoonya akaana lwe yamanya ajja kukatwala ate n'akamukokoonya teyandika muweredde ddala Katonda weeyisa bubi jjo Katonda gwe weeyisa bubi kaana tewandika mpadde wamanya kaali kakokoonyo wandireseeyo omukazi yataama naye kenyini nawula nga ensajja etamiddwa abantu bayita mu kugezesebwa nolowooza ekantu akatini ennyo n'ogulaba ng'oguntu ogunene kale no ye Manueli ye yasindika omwana ono n'agwa naye tebwali bugenderevu obutanwa omukazi yagakaaba emmere n'ayiweeri omukazi kye yakola nyama yereese obuzibu
kakati no bakuwanga omwana omukazi yayasa essowaani Katonda bw'abanga akuwadde ate teweefuula ni gwe weewadde. Omukazi ne yeesala obulago n'ekisowaani kiri kuba Katonda yamukookonya mbu yamuwa n'amuggyako era Katonda yamukoze bubi. Olwo lwe lunaku olwo bw'atyo nnyaabwe bwe yafa. Olwo naye yawunga n'afubutuka. Ye emboozi bwetyo bwe yali ye yatta Kirabo ale n'addira omwana n'amuyita Kirabo. Bino byonna n'abadde abiwulira. Buli kimu kitegereddwa buzibu bwava. Naye n'omukyala ayagala obufumbo bwe bumuddire maama w'abaana bano. Era luli ekibadde kyamujja ewaka kwe kuba yabadde akolera wala. Naye kaakati agenda tandika kukolera kumpi. Abaana abalungi bagalana ne banna. Ogenda okwetegereza obedda abanyumya ebyo. Abaana abalungi. Genda mwami. Kuba omuzimu gumuwalampye. Omuzimu gumuwalampye. Omuzimu gumuwalampye. Mwana gwe munono omugire ennyama notamunolwa nnyama. Kati abaana abalungi bazanye ne bannaabwe muleebo atunulanga atunulanga ejjute otunula oli mwana mulungi oli mwana mulungi. Azimu kwimeyingiya. Guli mwono obedde agunyumya agugeya liki gwe yaleeteranga enjagaali eri zaawuzumiza dda waya tekukyali egenda maaso. Baamugamba oyitanga miryango leero n'ayita emiryango. Tamanyi nti gano amaka galimu ebizibu. Tamanyi nti gano amaka galimu ebizibu. Kyekigenda maaso. Togenda yeyo wa bulabe. Bambi togenda. It is a dangerous. It is a very dangerous. Waloge bagambe tagendayo. Naye nga waliwo omuzimu oba kiwaliwo abazanyira ku ngo. Mu alipoota z'abasirikale temubaamu muzimu. Kakati bw'omuga nakizibu okutegeera mama muzimu gye guli mu kadaali
kadi mama askali afande mama togende mchana wangu togende mchana mnankwegaride no kwanza lakini watamkana huko kwanza mimi nataka chekela kwa nene lakini amekula hiyo pisto sasa amejina muungalo sasa ametaka enda mnange togenda sasa ule wewe wacha mimi nakuona kwa nini kama yeye mnacheza na criminal mimi hapa nataka criminal sangine mama yazale byana bino yabizale byana efilimu egenda maaso era ngegenda maaso atumenye ludaje bigwera labe chini kakati kayizi envubuka ebintu byaganye simu emudusi omuzimu guze ne muduka kunze nedwa ebintu bimbadde kimuza muzibijeta ali kufi mukambwe ani ekyokola nkifunye mwina biki ekyasigalawo kyonna agenda kufa mukina nekiriwa Manuel mwinawo ki ekiteeteyi kye kadi buli kimu kiri wa Manuel baagala bamufunire ku kintu kyonna kye yaleka nga tannafa babeeko kye bamufunirako tugende wa Manuel gye bava kati gwege gwoba ogenda ffe tumale okuwummulamu tujja tuli mabegawo mubigula mu filimu kakati tuddako father baba n'amaziga penitensiya n'ayita waati alijjo omulokozi bafather nabo balina obuzibu abaali awo Magezi Ronald gwe kiki father enneema ebikire mu nneema aze yeesaza akajulubiro gwegenda tokema father ojja muleeta essanyu naye father mino n'emeka gye nagamba ate nagamba nja kuba Zabbuli mu matu tunzanyisa father mu Zabbuli nkubaamu ekirala pati di mwana Amina nja kuleeta enneema father bamwambalira akateeyeeya mubambu n'obuteeyeeya you can see through azina akateeyeeya kakati ogenda okujja n'omuwala ali mu bwama baby kiki ndeeta ekikoomi wakikoomi tonkyawa lwa kikoomi kikoomi I can bring ekikoomi okay nera n'ebintu byo naawe omukazi n'asala n'agenda maaso nze ojja kunsanga ebyokunkyawa mu lugezigezi bamugambye togenda munda it's a dangerous n'ayitawo kati ye n'omuzimu gwatandise okuleka ni gumukozesa ne akomyewo kayize envubuka oyo yabadde aleese olubugo luli olwakimote basi leeta olugoye tukwate omuzimu gwabalumbye dda nja gunyweza father yadduka tugwagala yanguwa ate ab'amayembe bano bakanga b'amayembe efilimu egenda maaso nabiterekawa laba taata somulula n'abasomulula nsomulula just kwaliko engozi somulula naye kwaliko engozi kati ate enkoma gwe mama obadde kikuga empe ekiteeteeyi
kugwawo muzeeyi yakada njagala kati ekiteeteeyi kyali muno tekiriimu mulimu kino kyali kikete yamanya ngeri gye baakitwala kati kenkifunye baasi yakecyanga yecyanga nali ntadde awo baasi ngenda gukwatira kakwatira omuzimu otye sengezi mumuwe aba agenda kumba okudduka kwa father naye yali aleeta ekisinga mwaza sengezi okulaba kati firimu yakatandika kati father yaleeta endigi omuzimu agutamiize kuba eguba soba tegukwatika kyalimbi weteketeke tusabe tunolera oteketeke tugenda kusaba saawa yakusaba kati wekibanga kyekiriwo ogenda okudda mu nju kumbe ekiteeteeyi kye banoonya omuwala wuno akyesaze mbasa wanye naba muzimu kati ate nkuwasa swaga kyeryo naawe omeyebuza swaga kyeririwo mulongose okukkiriza kwammwe mulongose enneema yammwe omanyi bw'obanga imaani eri aluwa nga gwe nnyiniyo ate oli mu site imaani naye tejja efirimu egenda maaso ono likizaakako agenda okula eddokoli liri mukalakata eddokoli laba etabu laba etabu laba etabu efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso kitaffe taata tukwebaza lwekisa ekingi ekyolina n'amanyi bamusaba bamuyita taata waabwe oyo bamuyita yalina ekisa bayita katonda w'ekisa ekingi obaani abagamba mbu asaasiro w'ekisa obijjemu obitwale obizikirize efirimu egenda maaso tuyambe saba n'obubombe ono ne bakola ki jangu situlamanyi ono amanyi jjembe lye likola ate bano batandise kudda mu lutembe gazozi n'avaayo mukola ki laba oli sumulula ebinsi bye mukama katonda waffe watya emanye enneema ekola nnyo muba ne batandika osumulula omuliro n'ajjayo enkangaali ajjayo envinnyo manye omuzimu gukanganya abatidde kasitooti omanyi n'ayiwa jakuyira faya moto twali tugambye oyo kebogwe gayena naye kugira gwe nyweza wano mugira olutembe bw'okyera omuntu mu lutembe father taliimu kimuwa gaapu eyanguwa singa gibanga egiwunye baasi neyeetolooza yayokya guli ow'ekitiibwa ekyo omuzimu guno gugenda oba wakitiibwa ali mu kugira adduulira katonda kale oli wakitiibwa we gugenda gutaame ndabo batoli wakitiibwa mukama oba tayagala kuba wakitiibwa gutaame ne katonda mugezi omanye ebimu ebyakatonda byamudduulira bamudduulira gwe kwokya muzimu enneema yonna eri wano neema katonda oli w'amaanyi kati engeri gy'oli w'amaanyi kyemwokyezaako kimala nga gukyasika ono yaleese ecupa emu simanyi oba egumala laba omuliro bagiyita
zonto muulenge. Bwe batyo bwe bamwokya. Naga Blaze Videos duka liri FF16 ku Zai Plaza. Efirimu eno wogisuubula part 2 ya Bride. Era ogenda okusaba bati basaba. Gwe. Ekirabo kifuuse ekirabo. Temuto olutembe. Muzimu gujja kudduka. Ogenda okwetegereza. Amagezi gakomyewo wadde. Tajjukira yabyambadde dde. Kirabo waffe zonto wangi. Zonto waffe. Amatwala bezonto. Father, thank you. Genda okwetegereza zonto. Ateredde bebaza father. Ne bajja bamuggyemu nekeresi. Yali yajjajjaabwe gwe bataalabako. Olw'ekisa kya Mukama Kyekyali ekisumululo ekyasumulula. Leeta. embwa temujookezza. Ate kati ekyagobya leeta tujigire. Paatiri. Awe bakooli gino. Awe beeri kooli gino. Efirimu egenda mu maaso. Kiraba ifai. Owulira takiraba. Owulira bulungi kiraba. Father weebale nnyo munange. Fatherino. Mukama yakola. Namunange sinze naye Katonda yataasizza. Kati ow'amayembe luli baamugobanga ge gamukulembedde. Father okimanyi nange bulijjo ndi mulwadde nga semanyi. Osabiramu. Father ndagira gye musabira nange Father nvije nkimalirize Father. Ebyo Katonda yakola. Taunaba wetaazi. Nenga byo. Amayembe Father gangirira bwerere Father. Mujebale. Nenga yalabanga amayembe bulijjo gamutawanyiza bwerere. Wenzikiriza mpona Father amayembe tegadde. Mukama Katonda akwa. Father Mukama Katonda akulongoose. Nagambye awo kasita weenenya osonyiibwa. Laba emanda zibadde mu nkwawa yatandikirawo okunyooka. Father gwe amayembe gaali gamwetibadda. Ogenda okuwulira Father amayembe gabadde waago. Muliro gwe abalogo muli mubuzibu. Father yamwokya nereerwe nazookya. Efirimu egenda maaso. Kale no Father kitiibwa kya Mukama. Era nekirabika ng'emirembe giringa egikomewo naye ate okukulukuta okuyiringita kuno. Okuyiringita omwana.